Ati makola. Omanyi makola. Kati statement bazikyusa. Bwe basimanga bajja. Kola gewa. Tukujewa. Ati kuofirwa kinga tukiri. Omwana kati omulabo Isima unamwaga simu kati Ibintu byobina Wamesimuya ya chansaba Nada nzuno mujaga kochogani Oyaga nkorente kugambe zino za chaliwa kati ziteke wanoze agenda kujaka ungezi mukuretere wano sa kutya cheya kujawo wano Lena da banku birano biri abiri mmeka nesara yanchimano nga muwayiriza Atenga bwechiri oyo yaliwo Enjago ginyweredde banga ki Era bagenda kunkubirano nganje nywa nenga sijitunda Nekati jentunda nava mu kiri ekibi onywa yenkana ki Simanyi muwendo gwenywa cheya Oginyweredde myaka emeka Enjago ginyweredde myaka emeka Anajiga nga ine emyaka 15 enjago Ina abiri mwena kuba mugomu kaga mpeza 25 cheya Galitegeza oginyweredde myaka 10 Nena linze kuwano no bampa kuba Yeno mukazi kata Sebo nebi no sibyango oli ajja nalete ekoti ze naziteeka okuba kyaliwo nga aginywa nagera nakora Stalimu gotoginywa njinywa n'okugitunda njitunda nesaga nekwata ku kintu ky'omuntu kye Lwaki mutigomya abantu sife kyeya sande aniriza wali santu badde nga nkumanya otuuse nengamba kyeya yessebo nsaba nadda mu njayi bali abatulugunya abantu Justice Swaga nti masape Tobijjako kyanoonya wakuba engumi Cheya nabivaako Cheya nabivaako Justice Swaga tuli mu kiswaga zizino nezeimu bulaga Cheya nsaba mukama wange daddy nadda mu njayi nsaba zino nzijja kompeta ezivaako sina kyenzikozesa Justice Swaga kukeera n'okufuna wali akaweta okambale mu ng'empeta naye tewali obuzibu gye njikoza tewali okimanyize baali bandeeseeko olunaku enjaga oginywa emirundi emeka simanyi wekikukwatidde woonywera woba tobba baani ababba ate nze bansanze naki yegwani waningambye nze nansasira Franka Ssebo obeera mbeera wali wanko Mike ku kiwete era ensumbe mbeera musumbe abayitako ku dipo katini kirombe kya brokas nyasi madde nkyajingira mesimu muki neba wabano niraba anti zesungu ikoti yegwani bande down bankuba nensula wano nga bankube ku machaje banteeka nk'abantu ne bantwale maze kusanga kyoga nkyakola Nzeyimana bansanze busanze ate naye batuyola Ogonya n'omunyamubbi ne konkome kati nze yaze wano mukwano yange kubanga agenda wulira wali mazima abantu bakunona nze wano bayagala mutta
oyo mukwano yange tumaze emyaka naye oyo namukole oyo bamwita Izemani nze yamugamba abera wano mwenda nze yaze atunda waninga abera mungakola munzaga ye ngakola naye nze temazima nze sinywanzaga nze yamumani wano mukwano yange tumaze emyaka naye myaka nga tubera naye mukolaki nga loli turonda mu super temazima kawenza tukola naye wamu kati yadayo yafunamu wano mulimu ye nga atandika kutunda munzaga yasigadde nga aberamu afunamu numba nga bamwate ngabiramu asulamu bamwate mu numba asulamu nze yazeeyo akisitwanga yaberayo naye sawa zino takola mutuba nze yazeeyo nze yagamba kati ize oyo bamwita namukolemani Izemani yegwana nze bamwita Otsatre Morris nze wangamba sidda kuno naye gwe nali manyi kyeya nakyo wakiŋŋamba yaŋŋamba sidda kuno ate nzirewa natuukira kuno munyonyola nyonyola nnyabo yangoba ne kuno nga bamaze kunkuba ne bankwata nga sina kyenina toba just budde bwali bwa kiro nga sekirute eyitamu ne bankuba bubi nnyo nensula wano ne mpatandika kuwayiriza ebifuko kwana ali musikulapo ebyo ebiseera ne musikulapo namuvamu naye bankuse oyo mwami aliwa vice ono yankwatako ne bantuusa ne ku kisaawe kuli ekyebbira ne bandeka gumbeesaabwe kuba kuse nkola ndi mulimi buli kimu kyekali akalimu akali ogwo oba tolina gwakulima ntunda eno nendya nkima ekintu kyomuntu nti ndye ku ekyo kati nkima lwaki ekikima ngaenjayo nsaba kyeya nona nsaba kawenja nyabo naye ekyemba manyiko nti balonda bicupa yabigura nezitereka nzitunda naye bagura papo babigura era olaba bano bagenda ne babiwenja ne babireeta naye bakawenja be bazireeta bakawenja malayini gani gala malayini gabandi gano gava mu masimu ki tewali teekako tewali mugalonda bulonzi mugalonda bulonzi bayimuka tugende waliwo simanyi ebijjana kasanga bali kusagula nsiko atulina okwasaganya musentebe basaganyizako obulume bw'amaanyi Mwangwe, iside. Kati baddira ne basimamu ekituli ne baddira obwana buli bwolaba ke bayingizaayo munda bw'ogenda okutema oyinza kutemako naye bwe buwanula byonna bye batuma nga akaweereza wabweru bwe bakozesa kati ge masuuti gano golaba omwana bw'ogambye wava Kakumiro yava Kakumiro gwe naawe wava Mpondwe oyo yava Mpondwe gwe nani sasa wava nawe Kakumiro ate gwe wava
bano bava Mityana owulidde babuleeta bwe bakozesa kati akaana ngaako kakwata ekiso ne kakusalira omuntu obuvunaanyizibwa ku kyalo ne kamutta ne kadduka ne kagenda ogenda kakola kyako owulidde so kati byonna tukuŋŋaanya ne tuteeka ku poliisi era ebikwekweto poliisi byekola mu Kampala n'emiriraano feno tetubirinze kulinda poliisi fe twekolamu omulimu kubanga we have our power tulina abantu baffe tulina security team tukondakitinga arrests ezo ne tuyiwa ku poliisi n'ebizibiti bibyo kati olaba oli musajja mukulu tayinaako address oyo naye alina nnyina eyamuzaala nga yalumwa ebisa ne bamukulisaayo nti kakawoneko n'addamu nti beebale kumusabira ng'aleeta omuntu bw'ati ku nsi tulabula abantu nti landiroodi gwe tusanga ng'olina abantu naawe kennyini botosobola kwennyonnyola butya bwe bajja ku nnyumbayo naawe tugenda kukubalira mu bamu kwabo abeekobaana n'abamenyi b'amateeka ne batulugunya abantu so kati okulabula kwe tuteekawo batuloopera abantu abo be bawulira nti tebategerekeka bulungi mu mirimu gyabwe mu nsula yaabwe mu nneeyisa yaabwe tukyagenda mu maaso until ng'embeera ekkakkanye we are still continuing kulonda fe omanyi kati bwe tuba tulonda kwerosi balonda omuntu omu avunaanyizibwa ku byokwerinda nti defense naye ffe kye twakola nze kennyini nze ssentebe wa security kyalo twagenda bugenzi ewa RDC biseera bye yali Rose Kirabira ne tumusaba atukkirize tuteekewo ttiimu ez'ebyokwerinda era ttiimu ez'ebyokwerinda bwe twaziteekawo ekyalo twakigabizaamu emirundi ena buli section ne tuteekayo ttiimu kati ttiimu ezo ez'ebyokwerinda zituyambye nnyo okukwata n'okunyweza ebyokwerinda buvunaanyizibwa bwaffe kuma bulamu bw'abantu n'ebintu byabwe kati ebbanga eryo omulimu ogwo ebbanga lye tugukoledde gubadde nga muzibu kakati tuzzeemu okuwulira nti tutuluziddwako akazito k'ababbi luno jjo ly'abalamu okulonda kuwe weewunye mwezi gumu oba myezi ebiri kyembambala niwulira nga babuuka ebikomera by'abantu naye nga bwe tugenda ku kamera zaabwe zitulaga bavubuka bato be babba kofenti kati katunoonye buli awali abantu atasobola kweyogerako wajava bimukwatako akolaki naye byonna okusinziira ku bye babba patani gye babba byuma babba masefuliya babba byuma babba zigundi zi design ku bikomera bazisala ne bazijjako ku bikomera ebyo nga bonoolaba ziri bazisala ne bazijjako ne bagenda ne bazifuula scrap kati ne tumanya nti centers za scrap kati bwe tugenze tumasitowa ga scrap obasanga bali ku byuma kwennyini waggulu kwe bateeka ebigoye kwe beebaka era ezo bye bibondo mwe tubajje naye ekyennaku kwe kukwatiramu ate obwana obuto ennyo myaka 10 era tugenze okubabuuza kati lwakuba nti kati ate bakikyusiza statement bwe tugenze okubabuuza ate bano abaana nga omwana akugamba nti yajja yekka talina muntu we n'omu yenna amanyi wawaali kitegeeza ne bwafiira awo nga bamusse oba balwanye ne bafa oba ekintu nekimukuba n'afa oba musota gwe gumulumye n'afa muziika buziisu we mulabye teri amanyi wajje yasibuka ensibuko ye naye ekyennaku nga abannannyini masitoowa bantu bakulu abalina n'ezirayisinsi abakozesa abaana abo okubba kati ate nabo bwe bagenda baleeta babbi kubanga teri muntu atali mubbi ayinza kwenyigira mu kunoonya scrap basima amaduuka ezo essuuti z'olabye basima amaduuka ne bakubawo ekituli ne baddira kano akaana ke bayingizaamu kajyamu mu kituli ne kagenda ne kawanula ebintu mu masa g'abantu bwe ziba ngoye ne kaziwanulayo nga kaweereza mu kituli wansi so kakati ffe ku bikwekweto poliisi byatandise okukola mu Mukono Kampala Wakiso ffe katutandike ogwaffe poliisi we neetusangira era bwe tukutte ku poliisi
we tukutte tututte ku poliisi tukyabikola kati ne UPDF tugirina kumpi awo bakabatuwa nabo tugenda kubeeramu ekiro kya leero tukyakola kubanga obuvunanyizibwa bwaffe okukuuma bulamu bw'abantu n'abantu baffe omuyaye ng'oyo akusobola okusalira omuntu atudde mu maka ge kubanga asobola omwekanga bw'amwekanga amusala busazi kiso mugenda okujja ng'afudde naye ng'amusaze taliiko musibuko yonna kati ebyo tetulina adresi yonna gye tubawa kuno kusuuma abantu baffe kye bayita neighborhood watch kwe buli lwolaba omuntu yenna nga tomulaba bulijjo tomanyi mirimu gye naye ate ateekwa okulya ateekwa okwambala ateekwa okubeerawo ffe tutegeeza ekyokubiri obuzigo bwonna kazigo kamu 8,000 5,000 nga kasulamu abavubuka abasukka mu omu gwe ng'obalaba basukka mu omu batera okwekwasa nti tuvuga booda tuvuga kiro piki emu ono akola misana asima ate omulala n'akola ekiro abo mututegeeze kubanga tetugenda kulinda kubakwata na bizibiti tulyoke tubabuuza akana n'akata ffe tukwekengera ewaliwo etteeka poliisi eyina eddembe okukwata sige kuteebereza okuba nti oli mumenyi w'amateeka kati yenkola yaffe naffe gye tukola ng'erosi kulabula kikoowa wano tubakutte emikwekweto bagenda bamenya amayumba g'abantu nyumba ku nyumba we babbamu amatamu amanene webasumula emmotoka z'abendi endabiro mbazitwala bakozesa bwana buno obuto naye kyetwakoze kubabbye abantu nga bana era omuntu mulina katambi kukyanoonyereza eri mumunoonya naye ng'abaana bano abasukulapu babateekamu omutima ogwo ne babba amatamu ne babba ebyuma by'emmotoka byonna byonna ne batunda busukulapu netwenyigira wamu ne kyamaani w'ekitundu netutambula buli wamu netunoonyereza ku babbi abo era tusanze abaana bano bonna nga babbika kuba ebintu bibeeramu wilibalo z'abantu empya olina amenya enzigi n'alukulamu n'atunda bintu kibe ebintu byetukutteyo okwo tukutta amakooti gano bamenya edduuka ly'omuntu ne bajjayo amakooti gano bulangiti n'ebintu ebyaba ekyanoonyerezaako mumaze ebbanga ki nga ekikwekweto kino twali tutambula ekiro oba olumu naye kati twasazeho tutandike kukola kikwekweto kya misana tutambule wamu naye nga mumaze nga tunoonya Charles Kalungi kitwala kibenga poliisi nga ffe abasookerwako tusaba abantu abo ebatereke efune webateeka abantu ngabo asala muntu akambe batema emitwe baba n'ebijambiya ebikolwa bamubira bye mu mugundi walimu byebakozesa so poliisi ekole ogwayo esiba abantu abo ebasibe eri ebateeke eri so kati yema gye twagala tusaba poliisi kyekyo kyebituyambako ekyalo kiyinza kufiirwa ki nga Can you?